Olunaku lwaleero abagenda okuddukanya kkooti y'amagye lwe balayiziddwa mu butongole okutandika okuddukanya emirimu gyabwe ng'omukolo guyindidde ku kkooti mu kibuga Kampala. I, Brigadier General Richard Kachungurwa, swear in the name of the Almighty God. Bannamateeka nga bali wamu n'eyali omupaka wa Nakawa Michael Kabaziguluka ono yatwala ensonga mu kkooti ekyaviirako kkooti ensukkulumu okujungula kkooti y'amagye n'okufeeba ebyokukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye basoose kutuwa ndowooza zaabwe ku by'okulayiza abagenda okuddukanya kkooti y'amagye. Wadde olwaleero kkooti bagizizaawo, nze nkyali mu mativu era nkimanyi ng'omuntu ategeera amateeka agafuga eggwanga lino nti kkooti era bagizaawo mu bukyamu. Nkimanyi bulungi nti gavumenti ya Mwai Museveni tesobola kugenda mu kalulu nga terina nkanga baana court martial, era y'ensonga lwaki babikoze bikubirire. Kati amangu ddala balayiza nga tubulayo wiiki okulonda nga bwe mulaba abantu bangi bajja bakwatibwa. Uganda egenda kufuuka military state. Mateeka g'amagye bwe gaba nga gafuga eggwanga, omukulembeze w'eggwanga munnamagye ndowooza we batwagala, because kasita kooti z'abasivilian zasalawo nti basivilian tebalina kubeera mu kooti y'amagye. Munnamagye akulembera eggwanga n'alemerako ng'ataddewo kooti y'amagye, kitegeeza politics w'eggwanga batambulira ku nkola y'amagye. Bano balaze okutya olwa kkooti y'amagye okutongozebwa mu bujjuvu oluvannyuma lw'abagenda okugiddukanya okulayizibwa mu biseera bino ng'eggwanga lyolekera okulonda okutakyaweza na nnaku 8. Amakulu ga kino gagizizzaawo mu kiseera ng'akalulu ka wiiki ejja. Kakutegeeza abantu nti omuntu gwe banaayoola bajja mutwala mu kkooti y'amagye, n'olwekyo abandibadde bakola effujjo basobole okutya. Era mmanyi nti kyabadde ekigendererwa timing mu by'obufuzi nkulu nnyo. Basinzidde wano ne bakinoganya kati nga bagenda okuddamu okuddukira mu mbuga z'amateeka ku nsonga z'okuwakanya eky'okuzzaawo kkooti y'amagye. Era njagala okulangirira olunaku olwaleero nti ŋŋenda kuddayo mu kkooti etaputa ssemateeka okuwakanya ekyo ekikoleddwa. Ensonga ze nawaaba tebazitunuddeemu oba ennongoosereza ze baakola zaali zirina ekigendererwa kyakumenyawo nsala ya kkooti, ekintu ekityobola ssemateeka w'eggwanga lino. Bw'olaba ennongoosereza ze baakoze okugamba nti okujulira okuva mu General Court Martial kugenda mu kkooti ejulirwamu nakyo kimenya ssemateeka. Baye balayidde olwaleero nga bwe twasalawo tugenda tudde mu Supreme Court tugigambe nti mwalagira obutateekawo kkooti nga muyise mu nsonga zino, kkooti eteekeddwawo. Tugamba nti forces of change ffenna tulwanaganire wamu okulaba nga tulwanyisa General Court mu mateeka ne mu ngeri y'ebyobufuzi. Mu mateeka nga tuyita mu misango gyaffe egiri mu kkooti n'emirala gye tuteekateeka okuteekayo nga ffenna tukwataganira wamu. Bakinoganya nti kino bwe kiba tekikoleddwa ab'oludda oluvuganya bangi bandisibira mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 nga bakkaatiriza nti ne kkooti eno tebasobola gifunamu obwenkanya. Embeera gye bagenda okuteekawo okutandika n'akaseera kano yakuyoola buli muntu yenna awaganyala. Badde batwala mu civilian courts ne tulaba language badde bakozesa mu charge sheets zaabwe mu nnambika yaayo. Bwe natunudde mu tteeka lino nendaba ng'ezimu nnyangu nnyo okushifutinga ne ziddizibwa mu kkooti y'amagye. Katusuubire nti si we tulagaawo. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, ageesigika.